Bona wa minister. Yensonga akadde kanolaba. Museveni yenga ye. Asobola okuba nga yitayagala bukulembeze. Bwaggwanga lino naye nga yandibadde ayagala abuveeko. Naye muli agamba bwe mbuvaako abantu bange bano bagenda kuddawa. Asobola okuba nga kubufiirako n'abulemerako kuba kati reports nyingi ezikolebwa ku buli bwenguzi President Museveni kyemmanya azifuna. Era n'abantu beziruma nti bano balidde ssente, babbye ssente z'oluguudo, babbye ssente z'amalwaliro ez'amasomero. Kyemmanyi zonna aziyina. Naye kati agamba report zino singa zigwa mu mikono gya Kyagulanyi. Abantu bange bano bagenda sigalawa. Ate nga ye muli tasobola bakwatako kuba bayinza okuba abantu be bakulusegere. No benyini bagamba jajja ovaawo ogenda tulekawa. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Mwebale mwenna abatugoberera ku Lubalusewa. Je Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga. Mwebale kubanga mukyaliyo so. Olunaku lwaleero tukomyewo nate. Sobola okubate nga twogerako ebitambudde mu ggwanga n'ebyo byobadde tomanyi osobola okubate nga obitegeera osobola okuba nga ojjamu ebyo gwe byeyagala otegeere ebyotayagadde nobirekera abalala. Ajisa Gemanya program nsonga ku nsonga ndi ne Katabira Muhammad kababuzeeko tusobola okubate nga tutandikirawo essaawa ennyini. Abatugoberera ku Lubalusewa TV mwebale kutugoberera nate n'olwaleero tukomyewo okubanga tubatuusaako ensonga ez'enjawulo ezibaddewo mu ggwanga okuva lwe twakoma okusinkagana n'olunaku olwaleero tujja ne tuzitaanyaako ne tubabuulira n'ebyo ebibeera emabega w'ensonga ezo ze muba mulabye ne tuzijjayo ne tuteeka ku mmeeza ensonga mwe bannayuganda abaliyo ne mujajinga nga mumanyi ekituufu kyekiriwa. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabaddeko ku luguudo lwa Gulu Highway. Ono yabaddeko e Kagoma n'agenda ku wali ku research e Kawanda Matuga saako n'Emigadde. Bannakuba eryo oba bannamatuga bannakawanda bannamigadde bamulaze kibayita omukwano ebiyitirirwa mbadde sibirabangako nabirabye nga buli kitundu woyite ebiyitirirwa ngawe waawo abamu bafunyemu okusomoozebwa nti pulezidenti w'eggwanga bw'aba ayita kebe ensiringa ekununye ku kutu teri wadde okwekanga bwoti. Okay, Katabira ekyo bulijjo madde nkigamba nti bannayuganda gye bali abakyasi abaagala President Museveni nammwe mwe mulinga abo opposers titubagaana naye nga bannayuganda gye bali abakyagala bataddemu ensimbi yaabwe nalabye ng'ebiyitirirwa biri kumpi noza mu miliyoni nga 2 organizing committees. Okay, basobodde okubanga bamwaniriza mu bitiibwa badde kakiiko akatekisiteesi anze mbambiraba olabira abantu bataddemu nalabye ono agenda okwesimbawo ku bwa MP Nansana Municipal Council Municipality bamuyitani Bugagga Bugagga nalabye nga wonna bagira bati bangambye nti abadde akola ku Kyaposta ye Mosh Media zonna yazijanjawaza ebibuga byonna yabibunyiza yero ne Mosh Media katandika omunoonyako kati kubanga omusimbi kati ensawo yereka egegedde tutandikira wenyini olabye nti bannayuganda nalabyeko n'ab'e Kagoma in fact producer ajja kubaba tulagakaawo nga bambadde ensansa abakadde bamuga muzeyi tukwagaza ekisanja ekirala musajja gwe bannange banna wekola kye bayita okujajjata bannange ojjajjata bonna nga bambadde ebisansa abakadde naye kino sikyogera mu bubi naye ogambye nti walabye essanyu lye balaze President Museveni kituufu bamulaze essanyu buli muntu ne wabaawo abatamwagala wabeerawo abamwagala okugeza okwangu nkugeza ku Sobbi twagenda tumukolako amawulire ng'afudde naye ng'abafamire n'ababadde bamulyako bonna nga bamuwaana buwaanamulamu ennyo bafuiriddwa taata bwemubadde mulaba eri ng'atunga ebisa kuba emigere eno abadde taata ng'atunga ebisa abantu babanja bavuddeyo nga bakaaba olwa Sobbi nti yababbako ebyabwe yabattira abantu nabo nga bagamba badde mulungi ku ludda lwabwe so kati tosobola gamba nti n'omuntu gw'olaba asembayo okuba omubi era wabeerayo abamwagala wadde nga bayinza okuba abatonotono abamu basobola okuba nga omanyi bagamba omufu tebamwogerako kibi kati singa abantu boogera ku Sobbi abayogera ku Sobbi ebibi wabasanga ng'akyali mulamu osanga abandi badde boogera birala so
example gyendese sigireta ku President Museveni nti bakikyo kingamba kikyo neja seringi agadde kuleta bulesi kyakulabirako ekyo so kati ku mukulembeze gwanga naye era alina abamwagala lwakuba nti era ogwo omukwano gw'ongambye nti bakozesa sente yaabwe wano omukulembeze gwanga kizibu kyakusanga abantu abateekateeka nga bataddemu sente zaabwe era olwolaba olinga gamba ntaddemu sente zange omanya alina ekinene kyabala okuva mu nsawo y'omukulembeze w'eggwanga obanga ensimbi eziteekateeka zaavuddeyo naye nga gwe baaziwadde yaziridde olina akakebo oteekamu sente ezize tewali President Museveni waba agenda kubeera omuntu sinoomu n'akwata sente ze n'aziteekamu nga balina kye bamubalako baziteekamu tubala abakansalazi mu kalulu akabadde wano kuddamu kulundi Nalukoola nalaba bagamba ye chief mobilizer omukyala Rosemary Senindi nga bagamba bamu ensimbi ezisoba mu buwumbi obubiri naye mbu yasasanyako ntono ddala n'azirya nezigwera nga zikubye ku mumwa so kati woda onolaba nga ongamba nti abantu abakadde babadde bangi bali kubitirirwa bamulazo omukwano naye giwasibi wabadde wala simanyi bantu gyobalabidde abomukwano boyinza okubanga walabyeko oyinza okubalabyeko beekagoma naye bitirirwa abantu b'emigadde abantu bawa kati simanyi bawa basanzeewa walabye mawulire ga ddakiika 3 nolabanga omukwano gususse gwewandabyewa gyo wabadde wala naye kati nze simanyi oba oyagala kujajjasa bujajjasi nsonga kisimanyi yumiri wano yatule nti nze ndi wa NRM Lukulu nakyo kiggwe President bamulaza omukwano n'ebintu byo wabirabye gye babadde ekisooka gye tewabadde njagala nupu naye koleyo kukiitirwa bw'ekityo nga kigira kiti naye era gwe omuntu omu wagamba eno ebintu byasinga bibadde by'eniyupi bannange singa embooka eri wano enyooka gwe omu gwagwayo n'obyogera naye ate kati gwe omu gwogamba njagala nenupu evayo kole ekintu kyekimu bwe kiti kati simanyi oba oli muntu kikaaki bwe tubeera wano mu kamera n'oyogera birala bwe tugivaako emabega n'oyogera birala bw'omuntu wobeera nga oli wa kigambo kyo nnyo okulaba ng'oyimirira ku kigambo anyimirira nnyo ku kigambo kya bw'oyogera kino emabega wa kamera ne mu kamera kiveeyo okyogere so saale kukyusa ate no ate budde emabega naye bannaye NRM naye nga tewodda wano so beera omuntu owakaleemu tewekweka nti ate nawolovu abeera mu byakiragala n'akyuka ate bwadda mu bisanja ate n'afuuka kikusikusi wadda mu biddugavu ate n'akyuka President Museveni yadda agendako ali ku research anti jaddamu neekolebwa buto ngambe eno gyobadde ogamba emigadde yonna bamwagadde kuva Kagoma eno gye basinza omwagala emigadde yaddaze ku PDM agenda alondobamu abo abasinza okusasaza PDM yabadde oba ttaka lya ddwaliro lye baali bamuwa ero baali mwazali eka 5 kugula nasimanya balitwala nze ne badde manya ze kuzigamba nti ddwaliro lizimbibwe kwakoleka akalwaliro kalinganga kayumba kamba ebyaddala toseka nawe kenyini wagendawo ng'ettaka lya gavumenti oba health center 2 ettaka lyawebwa President Museveni ng'omuntu n'alagira kuzimbibweko eddwaliro twagenda nga waliwo abantu bagala oditwala era bwe nawudde nga bagamba omukulembeze w'eggwanga agenda kujja ku ttaka lye baali bamuwa eriko enkaayana lye baagala okubba kuliko ka health center 2 nze nga manyi agenda kuva wagambye bilioni 2 zizimbe eddwaliro lino efuuke referral hospital oba health center 4 ate kati ng'oŋŋamba ate yadde ku PDM naye kati omukulembeze w'eggwanga n'ojja awantu ng'olaba waliwo akalwaliro kalinganga bwe kati n'otalagira nti kano kazimbibwe mpozi nga fa abatabitegedde era mbadde mbibuuza kuva ku ggwe eyalabye abantu abamulaza omukwano nga manyi n'ebyabaddeyo wabitegedde mbuuza omukulu eddwaliro yalese alikoza atya yabaddaze eddwaliro yaddaze kulaba ettaka lye bamuwa waliwo omuzira kise yagamba nti President Museveni ku byotukoledde n'amusimba AKs 5 n'ekyapa kye era n'ekyapa kiriko President naye okimanyi nti bw'obeera taata ewaka n'ogamba omwana agenda kumugulirayo olugoye bw'ajja nga yambadde kinigina kirimu ebituli era omugamba naye nkugulidde olugoye naye nenigina nga nfuuka njikuyiwemu so si kugamba leero ekigendererwa kyange kibadde kya lugoye nigina tuligiraba olulala omukulembeze gwange yandigambidde kano kayumba kabayita eddwaliro oba yandigambye kale abatuuze beekolamu omulimu ne beezimbawo ka health center gavumenti yazimba naye gavumenti enamba neekwata ettaka yiika 5 nezimbako akapooki
kapochi ke kayumba kano obuyimba bwa basirikali pochi ari nyuma na anedda lili dwali ngolaba bolaba nyumba akulire dwali oje bamutera umuhasula ajena wenzo gano gisulamu inyumba akulire dwali health center 2 eyemagadde pozi babayita nawe kenyini ndesima ine majema ibada inta sima akulire dwali eri wasula tosobola sulawo kati gwave mwali wotasobola sula jja kujjanja bakwe services ennungi nga mwawo yanti nokubera babayita in charge mbuno kuba opanado lutalo in charge nokubera opanado mu lutalo bajja bakukebereza kikuluma ne bakusindike walala ne bakuwanikira walala wogendo gulida tolo mwawo kiba kirungi obufunye so kati omukulembeze ogwango yandisinze de nagaba nayi dwairo lino tugenda kulisa omusa libere kale health center 3 oba 4 nari na yate yaze ku PDM yade ekoze ikyati ekibiina kya nupo olunaku olweggulo wali ekavule kyasobodde okubanga kisumulula enteekateeka yakyo empya gye bagenda okuyitamu nga banoonya ensimbi era ne banka yasobodde okubanga ereeta nawulira mugaa nti President Museveni alina akantu katambuliramu bwekateka namwe waliwo yakayita erinnya katali mukwasi yakayita erinnya ekibiina kya nupo wali ku headquarter yakyo yasobodde okubanga entongoze bane nalabye comedy yabadde wali buli omu yeyama milioni 10 banoonya kaadi nupu yalangiridde nga bwegenda okuba nti esonda ensimbi ezigenda okusobola okuba nga zibayisa President Kyagulanyi mu kalulu ka 2026 asobole okuba ate nga afuna ensimbi ezinamusobozesa okutambula eggwanga lyonna zinasobola okumubeezaawo mu buli kimu kyonna twalabyeko ababaka baludde okujja Hilary Kiyaga gwe tumanyi nga Dr. Hilderman esobodde okuba nga awayo milioni 10 Nalukoola baagala yabaddeyo sinemeka baagala naye era akyaliwo naye yazze bantu bawaddeyo nno sente awo kyene zawedde dda nnyingi era ekittafu kati mwekiri sente mweziri naye kigendererwa ki ekiri wano tola nti batudyekadyeka budyesidyesawo okutubuzaabuza ddakiika 2 nga gundi ezo zizeemu okugabibwa bulala tiketi ezo kaadi ezo kati abakirawo bubi kati kyewunyisa omuntu ava okujajjatta wano ate mbu ayogere ebirungi ku NUP ova kujajjatta wano NRM nga mupresident bamulaze omukwano kituufu kiba kituufu era ekyo kyoyogedde era kiba kireflectinga bulungi ku kyova okwogera nawanza nti tiketi tebasinzire ku ssente zowaddeyo ate bakuwe nti ono tayawaddeyo oba ono yawaddeyo Katonda naye ekisooka ebibiina by'obufuzi byonna biweebwa ssente okuva mu gavumenti nga bayita mu kibiina ekibagatta kye bayita iPod kisooka ekirala nti akadde kano etteeka lyayise lyoba lyayise oba kikyali bago oba baliyisiza mu UPDF Act enda kinoonyerezaako nti ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekigaana okwetabanga mu ntuula ne mu nteekateeka za iPod kiina obutaddamu kuweebwa nsimbi ya muwi wa musolo so kati NUP wekibeera nga tteeka lyayita oba terina bakuyita simanyi naye weiba lyayita kitegeeza ekyo kiba kigenda kukosa NUP yo nga yo kirala nti ensimbi zino bawa kola structures siza kunoonya kalulu esente zebawa esente zo neziva mu government nga zamuwi wa musolo ne bazikuwa mu bulingeri ziba zirina kubaako embalirira ebeera yakutuusa kibiina mu bantu na structures temubaamu byakugamba tunoonya kalulu kuba kunoonya kalulu kizibu kyakakawolera accountability tutaddemu amafuta tugenze tusuze wali tuliddeko mu kkubo okoze ekyoze no bakugobye nti kati obadde oyita wano atoyise eri okunoonya akalulu kizibu kyakubikolera accountability so kati esente za government zetaka accountability ate woziteeka mu kalulu accountability ebejja kubula oba zijja kugenda nnyingi ate n'abandi badde basasulwa abali mu structures z'ekibiina esente zibulire mu kalulu kali ensonga lwaki basaddewo campaign eno nti buli muntu yenna yandyagadde oba ayagala okulaba nga struggle egenda mu maaso NUP ng'etambuza emirimu gyayo muteeke ku nnamba eno oba n'accounts ne baziteekako mba muteeka ne ku kitebe sajjaka bali omusimbi bannange abaluwa abali mu kintu awo ate nga bagulya batya
esente ze Google gamba zibalya zeze talina mulamu kuzigenda ku mulamu guzirese naye mukulu ayagala obuntu obw'okwemunamu n'obwo yenga Muhammad yageze oba ayinza okuba abadde akola ne Skype ng'ensimbi zimutujja naye NUP nze kyeyaleese nze nakiwagidde era ekibi nkyogerako mbadde nzijano ne ngamba chairman Nyanzi ne mulaga ebintu byakola ebitali bituufu nganze byemulabako naye ekirungi okyogera NUP kyakoze kirungi nti luli babiranga babadde bagamba tutaddewo obanga bagamba babantu abali omuntu w'essente nga tezina accountability biki naye wano waliwo straight structure nti ensimbi zemugenda otuwa ate bayogezi na bulungi ezigenda okukola nti zigenda kukozesebwa mu campaign ejja egenda kuba yakanayo cyane aje nabagamba akaluluka nakajja bannange sika kufana kuona kakufa kwokka era buli muntu anayagala oketa bamu mu buli ango yonna genda ngo olamye so kati kiza toliyo mwabo abagenda okola ki nze ndiyo ng'omulonzi ate nga munamawulire kubanje nsooka kulonda ne nsooka nkola ejange naye siriyo nga agenda okuba anga agenda okuba campaign Katabira ababaka bangi tubaye tubalabanga ku kitebe babulirawo ddala nga batandise okudda mbaluwa nga Dr. Lidaman kuva mu butambi buli eri twawuliranga aganayo omuntu nakulemerako naye biki ffe twatandika ekitebe olaba ensonga nyingi ezigoba abantu ku kitebe awo omulundi ogwedde nakugamba nti ebimu ku byabaka bye baawa ne bakansala kala balina ebifo ebirondebwamu ebyenjawulo ebyawaggulu bagambanga nti abaana bafutu soja babalemerangako nga babasaba ssente ze batalina ng'ogenda ku kitebe oba towezaamu kakadde baba bajja kukuba bakugambe nti walya era nga ababaka abamu ne ba road council abamu obutajja ne bategusulwa abo bonna nga bagamba nti bojja ku kitebe bonna bafutu soja amaaso baba bagatadde ku ggwe gwe olina okubabeezaawo bakugamba gwe ffe abakuteekayo ffe tulina gwe olina okutubeezaawo twokyeyo bw'otabookya nga batandika okugamba bannange ono nono yalya olwo nga batandika okuvunza bakubire paasi omuntu gwe balaba akuvuganya yajja kwesimbeko eyo nsonga nene nnyo eyagobesa abantu ku kitebe awo ababaka ku kitebe awo kubasolooza era neŋŋamba bafutu soja bakole bave mu kuteega ssente zaawo beera ng'oli futu soja naye Uganda ey'enkya tejja kukuleetera ssente zikuteeke mu nsawo era bwe banaamala ensonga lwaki kati olaba nti bafutu soja abamu abeesimbyewo ate batuuka nga tebasobola kubawa na kaadi ng'ebikolwa byabwe either nga si birungi oba nga n'okusoma tebaasoma naye weteeke mu position nti ne Uganda empya gy'oba oyagala ekutuukewo nga weetadde mu position nti osobola okugifunamu naye kati futu soja tokola oli mu kusabiriza kati naawe ogamba Uganda empya egenda kukulongoosa kati egenda kukulongooseza etya nga naawe tolina kwotaddewo toyagala kukola okujjako okusabiriza ensonga emu yagoba ababaka ku kibiina endala ze zino ensonga zibagamba nti ogundi yalya aye n'abantu abagamba nti baalya ate nabo bali bweru wa ggwanga aje olaba era ensonga lwaki nze nkwitisayizinga nnyo omukulu gwe bayita Lumbuye aje bw'oba ng'ofuna information okuva mu State House kitegeeza oli omu ku bo aje bw'obeera ng'ofuna information ng'eva mu gavumenti nga bakugamba abaalya oba oli ebintu bibiri either gwe nga gwe olinayo mbega mu State House oba nga gwe oli omu ku bo ku bali kati nkugerezaamu ze bugereza kati bw'olaba nti nga abasinga okugamba nti ono omubaka ono nono abasinga okubetekako nnyo omulaka be bali ebweru tebaliwo wano mu Uganda tebamanyi bintu ebitambula kati gweweebuuza gwe atali mu Uganda omanya oti ebiri mu State House nabani abagenzeeyo kitegeeza gwe naawe olina empulirizo oyo munda kale olina empulirizo oyo oli mbega oba wateekayo omuntu abege osobola okukulaga kati ng'omugenzi Kirumira yali mu gavumenti ng'akolera gavumenti ngera ali mu security organ naye akulaga nti alina ebintu byeyasomolanga biva mu poliisi essaawa yakakati mutandise bbira bakati tugambe ne kati bwe mba nali nfunanga information bwetyo nga oyo Kirumira nga nze ndi munnamawulire nga yagimpa mba nkolera gavumenti kati tugambe nti
ne bano bawoma Lukiseka balumbuye abaogera nti bano balabye bebasomola ebibiri mu government nabo bakoze ba government kwa Kirumira yali mukozi wa government anti gereza nabisomero eby'omunda omuntu aje obeera nga tuli wa kitungwa kintu ekyo aje sobola kujja n'ensomola by'amabyo bya mu makamunda mpozi nga wakani nawo mbega obanga nsula wuwo omuntu asosomola ekyama nakibulirako omuntu nga tali mu police naye bo buli kimwe kiba kivaera gacho buli kimu bakimanyi yalete bituuka ati kugambye ebintu bibiri aba bagamba nti basomola ebyamasima balina enswera zaabwe ku bisenge bwe batabeera nga bo bennyini be bambega aba government okujja okubogega opposition mpozi bo nga bakola na government tebaliwo anti nkugambye omuntu oba tuli mu Uganda kati obimanyi oti ebiri mu State House kati government no inabi otamanyi ebivaawa mugwanga anti je nkugambye nti abantu abo mpozi nga balinayo mbego waabwe ababegera oba bo bennyini nga bakozi ba government kati woma Lukiseka ayinza kusasula sente ki amubegere mu government mulimu omuntu nga akola ekintu ngalakikolera sente abantu abavayo ne bagamba mbu bano balidde be batatekako na sente mu maaso kati woma Lukiseka yali alabeko ku milioni 5 nibaziteka mu maaso nazigoba bazigobye nnyo abo be bano bakazi be Bashiri wano bajanga ne boogera wano basubiza abantu ensi n'eggulu byagenda okuwunzika nga bamutadde milioni 2 mu maaso nga takyategera na kutegera sente yali andi nasirika kati abantu abo aboogera bannange abantu abali mu struggle wano mu Uganda abantu be bali bagezezaako okugula oba kangambe ne bagaana mubawenga respect n'abantu abali mu struggle wano nga bali mu structures kali nga balina ebifo ebirondebwamu eby'amaanyi mubawenga ku respect gwe omuntu okwatangako yadde obukadde obuwera 2 tiri yali abukuwaddeko kale akusuubiza oba akugule naye oli ku muntu akwatako ne ku bukadde obusoba mu 10 nga bubwe ng'ogamba bamuguza milioni 5. Okay, that's vibe yabadde very good show. Nga maliriza gundi eyo yonna nga nyizingira wamu ne NUP launch gye bataddewo yonna ebyokusonda sente nze kyensobola okugamba buli ayagaliza NUP ebirungi nawe oli member wa NUP nga wandeetaze Uganda empya nga gye basuubiza weeneebeera nawe osobola okukwata akatono koyina n'okatwalayo NUP esobola kati ongambye wana aba NRM abategese bataddemu sente zaabwe okutegeka Museveni nga gye migadde kati lwaki wentu kugamba nti aba NUP baweyo kasente akatono basobole otambuza campaign ate ogamba abantu baavu awo abaluntu abaziina era olaba kati bwe nkugamba nti aba NRM tebateekamu sente zaabwe bakozesa za government kitegeeza ddala kituufu abantu baavu tasobola teekamu sente bakozesa za government naye nze njogera n'aba NUP naye abakkiririza mu gye bagamba nti nkyukakyuka muwe akatono ke muba muyina mulabe nga struggle yammwe gye mugoba esobola okugenda mu maaso abaana bammwe bajja kubabuuza taata ensi yali eyonooneka nga mukola ki jjajja mwaliriddawa ng'ensi eyonoonese naye ng'ate omukisa mwaguyina ogusobola okukyusa ensi yammwe abaana n'abazzukulu gye bagenda okwenyumirizaamu mikuwaine dax vibe bano no baganda ba principal babadde bava ku Kivulu wali ejjinja Baba TV kyetera okuteeka bakita kidunda ekiduuda ndoza kye kigunda kikuba bweddu ekiduuda baade bava b'emibanja abayimbye nebo bafunye mundozo obutakkaanya ne batugamba nti bali detained wali ku poliisi ejjinja ate akavaine kagamba nti ate Dax vibe ye kagoba akutte kyabadde kitya abaana baganda b'omukulu kiki empisa tebayina nalabye ndowooza oba bafunye obutakkaanya n'omuteesiteesi omu kwa promota era promota tebaga sasula bagala bayimbi bangi bafunye obutakkaanya kitono kye nategeddeko tebafunye obutakkaanya bali yabadde promota w'Ekivulu ekyo so mbo bafunye obutakkaanya kwa nalabye poliisi yennyini nga yeyogera nali sirabangako bano ba anti-riot ng'omukulu avudde yayogera mu gundi mu kamera naye joina mulamirozo oba ya kamanda wa bakita Jinja oba Central Police Station ndoza bwetyo oba Police Division bwetyo ey'Ejjinja ng'agamba nti bafunye obutakkaanya ne promota so obutakkaanya ne basagalawo bajje babumalire ku poliisi ey'Ejjinja naye mbu bwe batuusaawo mbu Dax vibe zinasiwuka empisa ate mbu n'akuba promota mu maaso awo ga poliisi nga balaba naye mbu ne bamugulawoko omusango oguli fresh awo assault ye amangu n'embiro ne bamusonsokerawo akaduuku muyimbi waffe muyimbi wammwe era simanyi oba yavuddeyo bamuwadde akakalu ka poliisi oba nakati akyaliyo naye nga sigamba nti oba kusibuka mpisa ekisooka nti omuntu akadde kano oli walaba nti ono ava mu famire ya Kyagulanyi
Nasekawo. Kamanyi mbali ndo kwogera. Mama, gomba nyine goyogedde nti yakubidde mu maaso gw'abapoliisi promoter. Kani mkali mbadde ngenda okuzaako kali bigamba abantu. Atoka nti ekisoko oli bawulira nga avudde mu famire ya Kyagulanyi. Akola kikali. Bate bakwagala. Mbuuza akola ki? Mbadde ngenda okugamba ne baba tebakwagala. Mbadde ngenda okugamba. Otogenda gamba. Anti ye gwo byogedde. Olabye nga byengenda okwogera gwe oyinza okubutabyagala n'osalawo gonnyongeko byagala. Kali bimale eyo. Ibadde sigise. Okay. Smells water and plumbing services bateka mu nsimbi lisobola okubanga ate tukwasaganya buli kimu kyonna bakuwa amazzi ga boa bakolera plumbing mu mayumba basobola okubanga ate otambuza bulungi nnyo embeera zo jukira amazzi bwe bulamu mwekwate ba Smells water and plumbing services basobola okubanga ate bakwasaganyiza bulungi. Kalunange omulimu gwo kanguwambe muko kangambe kuba tulaba wano nti omukulu waliwo omukulu ali wano kumpi agenda okuttaanya ku nsonga z'ebweru eyo eyatusazeeko edda nga kiteeberezebwa nti oba abadde alina enkolagana ne gundi ani ye Doni ani Doni Chris kali ye yajja okujjagayo bannange sibimanyi kuba nze mba mmanyi nti abantu babeera nga bali mu tours and travel baba n'engeri gye bakwataganamu eno kampuni ebeemanyi eno ebeemanyi eno naye lwakuba kyakotogera abatulaba naffe tiyatukubako kama nti bannayeyo nga wavundu andi baba beemanyi kuba kati olaba oyo ndondo ye aba asobola okumanya nti eno kampani wojja wano n'omugamba omuleeta wano nga ye mukugu bwekiri naye kati ssebo nguuyo ssebo asaze nako amba owayi wonoomuleta nayina kuyagamba yali ayina wa kampuni gwegenda okuganaga oyo tomwogerako oyo ayina emundu. Okay, tugendagendako mu ggwanga ly'e Kenya nga si birungi mu ggwanga ly'e Kenya nawuliddeko olunaku lw'eggulo yadde 7th zadde 7 mbu bayina engombe egamba simesi sabasaba okwekalakasa kwaddeyo nga kungi abasajja bekalakasiza katugenda mu 2 weeks bali mu kwekalakasa kiki ekiganye Kenya omusajja yakafuga just emyaka kati giringa 2-3 niki kikisanje kiri bagala kimaleko byonna ina kumanya obuzibu bwavaawa naye olaba kyokanga aliyo n'ensi ezimu ngo bafuga emyaka 15 omuntu nakireka aje eggwanga eririmu demokrasi n'akantu kolabanga akatono kasobola okukozinga chaos mu ggwanga kuba ensonga gye baawe Kenya wano bana ebya bulijjo bisibye bibaawo ensonga gye baawa nti waliwo munnaabwe yali blogger ndowooza baamukwatanga bagamba nti alina information gye yayisa naye ndowooza ngeri malicious eri gavumenti so ne bamukwata polisi nemukwata naye bwe yamukwata n'afiira mu kaduukulu ka polisi wano ofana eri tomala gafooti byonna byolaba Kenya ebibaddewo byonna awo byasinziira nga bagamba nti mutuwe ensonga ne kiki ekyassa omuntu gavumenti we yalemererwa ne bakiwansalesale nga lipooti efulumye gavumenti yalemererwa okufulumya lipooti ibyo kati byolaba ebiri e Kenya nguudo zonna ziggwawo ebintu bibbibwa kati omaye mulimu n'abakulembeze ab'amalala omukulembeze yenna bw'aba tasobola kuwuliriza bantu bamulonda n'abakulembera kuba ofisi ya gavumenti ofisi y'obwa president si gwe ogyeteekako naye obakala ogyetaddeko naye resources z'okozesa teziva mu nsawo yo ogikulembera ku lw'abantu naye obeera owambye buwambi era ssente emisolo gisigala gijja naye nga gisoloozebwa mu bantu kati abantu kye baagala ofubanga nnyo okulaba ng'oba okituukiriza bwe bagamba nti eno ensonga ekolebweko kale mu bbanga bweriti fuba nnyo okulaba ng'ekolebwako ate singa ebbanga liyitawo nga tekoleddwako era babuulire nti lwaki eyinza okukandaaliriramu so si kasajja fuba nti ate muyinza kunkola ki resources za gavumenti zonna nze nzirina so bwolaba ekiri e Kenya ndowooza wano Uganda ebintu bye tutaagala bibeerewo ensonga lwaki twagala nnyo nange nganze omukubbo twagala wabeerewo peaceful transition okukyusakyusa obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe eggwanga lireme okudobonkana n'okuggwawo kuba akadde kano olaba ebiri e Kenya singa bituuka e Uganda ate Uganda kiyinza kubeera waasi kuba Uganda nti
abantu abalina obukuku bungi bale basajja be Kenya balalamu anti government joko mukulwako muberamu abantu abafunye abalabe mubamu abantu ababbye ensimbi za government ate mu bungi nti n'omuntu abadde tasobola kufuna ko munsi kakadde ka nsimbi alaba oli akola mu government nga ayina ensimbi ezize alaba nti omugabo ogwandibadde kuba mu ggwanga buli munnansi abamu n'omugabo gwe kale mubamu ekisala bwe kituuka nga ne munnansi alaba omugabo ogwandibadde ogugwe ate waliwo omuntu agwezza nolaba olinga abantu mutwalo omugabo gw'abantu mutwalo bannansi ate muntu omu yekka yagulidde so kati ebintu y'ensonga ki Uganda tuyayanira nnyo peaceful transition nti Uganda okwekalakaasa okwo ne kumala kujja abantu bangi bayinza okukaaba abantu bangi bayinza okuwaŋŋanguka kuba tekuyinza okubeera mu Uganda kuba tekusobola kusaba nti twagala lipooti baba baagala gamba twagala kukyusa bukulembeze bwonna bulina ababadde babulya mu ngalo tetukyabaagala bona baba minisita y'ensonga akadde kano laba Museveni yenga ye asobola okuba nga yitayagala bukulembeze bwa ggwanga lino naye nga yandibadde ayagala abuveeko naye muli agamba bwe mbuvaako abantu bange bano bagenda kuddawa asobola okubakufiirako n'abulemerako kuba kati reports nyingi ezikolebwa ku buli bwenguzi President Museveni kyemmanyi azifuna era n'abantu beziruma nti bano baalidde ssente babbye ssente z'oluguudo babbye ssente z'amalwaliro ez'amasomero kyemmanyi zonna aziyina naye kati agamba ripooti zino singa zigwa mu mikono gya Kyagulanyi abantu bange bano bagenda sigalawa ate nga ye muli tasobola bakwatako kuba bayinza okuba abantu be bakulusegere no benyini bagamba jjajja ovaawo ogenda tulekawa n'omwana we kennyini naye amanyi singa omwana ono ajja bino ayinza obutabikkiriza wadde nga bannayuganda ffe tugamba nti buno si bwakabaka muhozi wabazza kituufu munnayuganda naye ajjenga munnayuganda omulala yenna nga talina biwawaatiro bimuliko nti bino baba basobola omuholdinga okumuteeka mu ntebe eri gye baagala so ebiri e Kenya tusabe nnyo Uganda bireme kutuuka kuba bikijja kuba waasa abantu bangi bajja kuwaŋŋanguka abantu bangi bajja kuttibwa kuba naddala mu tribe abantu bangi nnyo bafunye enjawukana nnyo mu mawanga nga bagamba nti waliwo tribes ezimu ze balabanga bo eziri omugabo gwabwe guliwa anti kati osoboka n'obuuzaamu gwe ogenda kuba regional police commanders nosoka n'obatunuuliramu kale bayita tusooka tunule mu bitongole bya gavumenti otunulira akikulira webeera nga zino authorities notunulira ne ba permanent secretaries kale bwova kwakikulira kale notunulirako ne deputy asobola okuba akikulira nga ye ochola naye tukirikulanga wano babbali bamuziziseeko Sabiti Muzeeyi nga webyali nti balance of power bannayuganda balabanga olumu etuuka ne yeekubiiramu okusinziira ku mukulembeze ekyaba ayagala batera nti olumu kiremesebwa olw'ensonga nti mulimu tribe ezimu nga tebasomi nga baluwa ngozigo bompaayo tribe kiwa netasoma nze bempulira okusingira ddala mu education abasinga bava mu east era mu education ba headmasters abasinga basoga bembaale oba ne beeyongerayo eri ewaanita amongo baki bateeso mu education yawo era okusinga abaidi teachers abasinga ogenda obulyanga bali awo so buli abamu yensonga kingambye nti kino tulina gavumenti akadde kaneereka ekulirwa President Museveni n'aboludde oluvuganya balina okutula ne baharmonizing ne balaba tuyinza tutya okukyusa obuyinza kuba gavumenti ezzeeko yesobola okuteekawo chaos mu Uganda wano madama okukyusa obukulembeze obwo mu bulungi ke kalulu kano anti kati n'akalulu kabeera nga bowangudde nabo nga bavaayo ne bagamba nti akalulu wakabbye kitegeeza akalulu kaba tekasobola kusalawo kukyusa bukulembeze mu tulina Katabira Muhammad munnamawulire ate nga mutunuzi wa nsonga nga tuwumbawumba ne story nesembayo Winnie yabaddeko entunga mu kusho naye Winnie ng'akuba nnyo abantu ng'akuba nnyo abawagizi be bw'abasamba tteke bw'aba kati nalabye ka vidiyo ng'oli agira bw'ati nga bono yayaana okwate ku serebuwo
mbiraba nnyo n'emipiira nti abaana badduka emisinde najja n'akola kinagwa Ronaldo Messi mu kifuba ne bamukubisa selfie mumuleke ne Winnie Nwagi anywanjaga n'osamba omuntu n'okuba omuntu oluyi nawulyako sometime back nga Winnie Nwagi alajanira omwana we amwagala nnyo nyabo nabo bokuba nabo balina bazadde baabwe era nabo babaagala nnyo naye akubanga akuba ente omukazi anywenjaga tebuli ku Winnie Nwagi obuzibu buli ku bawagizi abawagizi abamu nga bo batebategeera kati omuwagizi nga Winnie Nwagi akulinnya omugere era ng'osigala yerimba wagizi afadhali nawe warampa stage nawe muwujje engumi bamujjewo ng'atonya anti abane bakala obuzibu abayibano be bayina nti berabira nti ate bano be basamba ate bawaddeyo omutwalo promota kwakutte sente okumuwa kituufu kati nalabe walina gwe yakubye omugere alina gwe yakubye oluyi kati nze nga ndi muwagizi wali omuyimbi nga Winnie Nwagi ng'ojjo ninnya omugere sibuka stage nawe n'enjja n'enkwambala n'ekirala abantu ababeera omutero gamba nti tubadde n'abantu omutwalo gumu omutwalo gumu nga gwaganye Winnie Nwagi okufuluma awo bakanyama balina abana basobola bakwata singa yakubye omugere abawagizi nga bana ne balinnya stage nza omba mpagira ne bamusika ne bamubasuulamu wali bagenda okumujjawo nga nako omunda bakayuziza okitegeera mu muyuze that's why Zola okuvaawo nga asigadde that's why nasanyukira nnyo abantu bene engulu eno oyo simanyi yani ono muwala akuname nnyo ani ono ava peace yagendayo mayinti yayimba buli muntu amutunya bali nga tebamutegeera mutegeera abayimbi bano kye beetaaga abamu abayimbi baba na excitement kati ava peace namo wano abasobola okulondola ku music industry musobola omumanya netisobola kusanga mama wange nga manyi ava peace kizibu bali kati abamu wadda wano sebo yakubye ndidanda anti abayinti ogambye abayimbi abamu wadda wano najjako ku stage awo najjako mu bbaala ne bamukubira endulu kuba okimanyi nti nyimba zo zikuba mu bbaala era ojja mu bbaala era abalimu abatamivu bamu babalina kukubira ndulu ogamba nti waffe yo yazze kati abamu ate baba tebamanyi nti ate wogenda mu byalo ekisooka baba tebamanyi ekirala baba ino kyusa mu nyambala obuzibu wa Winnie Nwagi nyamba tosobola kugenda kuyimbira mu byalo nojja nguyamba nze kyengamba ayambadde amabina akuza atya abawagizi mbagamba omuyimbi yenna kako n'akumanyiira nga gwe watodde ssente z'omutwalo omulambo ba 15 bammekazi bataddewo n'oyingira munda n'akumanyiira wadde oba omukoze eki mmwekobaanire mumusike mumuze mu bawagizi mumukoleko ebikolo bye aba mukazi mumuyuzeyuza obugoye bwonna bwaliko mumutenga alibulere bakanyama bagerere bagenda okujja okumutaasa nga sigadde bulere sebo olwona abayimbi bajja abamanyira ne bakanyama baabo anga kyo kiga nti uye wali abayera banga yaliwo yasinga naye kanyama kitufu omuyimbi yabasasula kanyama naye n'omuntu gwokozesa ofubanga nnyo okumulaba nga ali mu mbeera ennungi kuba kanyama abakusinga amaanyi kimuyisa kanyama tekimujjako kuba luyikulu ba naluwogola kuba oluyi lwakanyama kimuyisa kanyama kujja okukumubola bagwe toyina maanyi naye singa kuwayo eŋŋumi ku lubaawo naye n'ojuulyamu nti ezitowa kuba kati omuyimbi asobola okugamba oyosooka omumpeeremu n'abayimbi mulekerawo okumanyiira abawagizi so ogonoyime eno n'okuba abantu abawagizi mbagamba abayimbi namwe mubeekolereko kuba ku ssente zammwe kwe mumanyidde Winnie Nwagi singa mwali temumuwagira wali nga yimba oluyimba olwasooka ne mulugaana singa si Winnie Nwagi ba singa si muyimbi yenna gwe mulabako awo naye waaba asobola okujja n'atandika okubamanyira ng'ate ku ssente yammwe n'okumwagala kuyafunira ettutumu mumusike mumukoleko abaana beyo baba n'obusungu newunyiza okuba nga tebasobodde kumusika mumukwata amagulu mukube engwala agwe wansi eno awulire ekiddako bubaka bwembawa mumukoleko abayimbi afuuke ekyokulabirako eri abayimbi abalala nti bw'ogezaako okumanyira omuwagizi kino kyofuna bwe banakussa ne bakuteeka wansi eri banagenda okujjayo sinakini nga bakusaza obugirite ebulaayo eyo ate abayimbi abo bansesa bwe mukola stage nga abawagizi tebaliwa omaye bagamba muleke abawagizi bajje eno okitegeera kati ate bwe bajja ne babasemberera mutandika kubasamba bukondo bwamu butalina makulu amasibula batulaba abadde batulaba ku baluse wa TV mobile kutugoberera akatuti kankaveeko ate nkalekere muganda wange Ndondo aberenga naye abatuusaako ensonga abagala ogenda ebweru eyo biki techniques gye mulina okukola ababba abantu abagenda ebweru
bakozesa bukodyo ki era bannayuganda mwina kubeeka ennenya mutya obukodyo bagenda bawo olwaleero ntegeere nti alwaleero obukodyo bana bawo obwaleero mu bugoberere tumanya muyinza okutebuka obukodyo bwababba babadde bayinza okubabba mu maaso awo. Okay, tuyanzige ajisa mugegange tubadde ne Katabira Muhammad ku program nsonga ku nsonga ono munamawulire atenga mutunulizi wa nsonga tugenda kuba tweyongerayo producer Yikagere sajja kyasinza okuba n'emikisa ona wabeera fruits zimubeeraawo era yayagadde dove wano asokubanga yeza Japan okwemunaamuna. Okay, tujja kusuka wano fumbo yanikidinga ku machana ali ay'ekibala. Okay, kati usanga Kagere ngo akanga omukyala mutende ina kirabira nnyo ku omukyala nga amukubira mizira tumira ku mukyala omukyala wange omulungi hana nkutumidde nkwagala nnyo bannange amaanyi gampete eno. Okay, nkwagala nnyo bannange era we najoli omukyala wange isenza amanya akume atakume zigayina ko buzibu go mukyala wange bamukyalama. Okay, akume atakumira mpera nalulungi. Lubalusewa TV mazima ku mazima.